Kansuubire nti muli bulungi nnyo gye musinzira okuba nga ate mugyekumira Fifi J the news anchor nga bulijjo nzaliwa okuba nga ate nkutwala mu maaso. Mbadde mpita ayita bwentyo n'engwa ku mukulu ono ategeerekeseko erya Dani era nga nzaalwa ya Kenya, musajja mu poliisi mulambirira naye ng'ate sitori ye ekwasa ennaku ekwasa ennyike kwe kusalawo bwentyo ngireete wano ngigabaneko nammwe munange oboolyawo munafunamuko ekyokuyiga ate nga naawe asuubira okukola ekikyamu oba ekyobutemu oboolyawo neekuba mu mutima. Omwami ono anyumya agamba nti yalina mukyala we gwayagala okukamala era ng'agamba nti baafunamuko obutakkaanya olunaku lumu bwe ruti ng'era bulijjo enkola y'abafumbo bwetera okubeera ne bayombamuko naye ate obudde bwe bwaziba ne bukya ye n'alowooza nti munange oboolyawo biwedde yafuluma agenda akole wabula ate ono ku lunaku olwo yakola kiro nga police officer omulala yenna bwe yandikoze yakola night shift era nga mu kukomawo mu maka ge yakomawo ku ssaawa 11 ez'okumakya ng'obudde bukya. Agamba nti yakomawo akooye era bw'atyo n'ayingira mu buliri mu kwebaka oba mu kwesoga mu buliri teyamanya nti mukyala we yali awulira. Omukyala yapakuka n'afulumamu bw'atyo yadda na bintu kumuyiira mu feesi. Ono kwe kuwulira ebimubabuukirira yagenda okkizuula nti yali asidi. Omukyala yamuyiira olwejje lwa asidi nga yakava ku mulimu ng'akooye. Ye teyamanya nti omukyala yali asigadde n'obusungu olw'obutakkaanya buli obutono bwe bafunamu. Wabula ekyo omukyala tekyamumalira. Omwami ono agamba nti yasituka abeere nga afuna okwetaasa ku lwa bino ebyali bimubabula mu feesi bye yali awulira wabula n'okulinnya wansi we yali alinnya ng'omukyala yayiyeewo amazzi n'awayalingamu amasannyalaze nago ne gamukuba ne gamuyisa bubi. Oyo ye mwami we yali afaanana nga tanaba kubanga ayokyebwa asidi ko wamu n'okubanga akubwa amasannyalaze agaategebwa omukyala omulungi oyo gw'olengera mu maaso awo. Abantu baba n'emitima gyabwe, abantu balina obusungu obutagasa. Kigambibwa nti omwami ono yeeyambayamba n'akuba enduulu balirwana ne bajja ne bataakiriza ne batwala mu ddwaliro naye nga teyasobola kubanga olususu lwe ludda mu nnomoko wamu n'amaaso ge okubanga agasigaza amaaso gaali gamaze okubanga ate gavaamu. Wenjogerera takyasobola kubanga alaba lubeerera okutuusa lwalisibula ensi eno. Agamba nti omukyala baamukwata n'asibibwako naye ate oluvannyuma baamwejjerera oba yavaayo ku kakalu gwe kyewandiise bail. Era omwami ono ayogera agamba nti yasonyiwa omukyala ono okuva ku ntobo y'omutima gwe olw'ebyo bye yamukola. Naye ate emisango tasobola kubanga agimuggyako bakyawera ennemba nagyo. Agamba nti yeeyongerayo naaba nga asoma ebyobumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti ono ayagala kulwanyisa ekitulugunya abantu ekiri mu maka g'abafumbo. Kubanga bangi bayita mu mbeera efaananako nga ye gy'ayiseemu naye nga tebalina wadde omuntu ayamba. Agamba ayagala abeera ekyokulabirako akozesa ekyo kyaliko essaawa eno asobola okuba nga alwanyisa kitulugunya abantu ali mu maka g'abantu ag'enjawulo. Omukyala we bamubuuza oba waabuuzibwa lwaki yakola kye yakola awoza kimu bansonyiwe bansaasire simanyi nange lwaki nakikola. Emitima w'egityo gikyalimu banange twegendereze abantu betulya nabo abantu betuseka nabo kubanga omukyala abadde nga akubita akulabirira akuyita darling honey sweetheart nakeera ku makya n'akuyiira olwejje lwa asidi nga mwafunnyemu obutakkaanya obutonotono. Abantu baba n'emitima gyabwe. Kambajjukize nti ennaku z'omwezi zijja kubeera nga 14 era nga wenjogeera ebula ennaku ntono nnyo olunaku olwo mulindwa lubeere nga lutuuka. Okwebereramu guba mulimu gwo. Tokole fujjo tonywa wabula totewerabira kye bayita peeni. Mbadde Fifi J nga bulijjo atakuumira mpeera abankuumire mbeere bulungi mweraba.